falamma fasala Talutu biljunudi, Talutu bw'amala okubeera nga yeeyawudde n'eggye lye ng'ayagala okugenda okulwanyisa omulabe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuleeta nga bwe baasaba nti twagala anaatukulembera okugenda okulwanyisa omulabe. Ng'omulabe eyo be basajja abaali ab'omutawaana ennyo abaagoba abantu abo mu biranja byabwe, ne babeera nga babagobye mu zadde lyabwe, ne babuna emiwabo ne basaasaanira ensi eno. Abaali ab'amaanyi ba Amalika, abasajja baabo baali nga basajja bazito nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nabbi oba kabaka ono bwe yamala okubeera nga ayawula eggye lye, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti falamma fasala Talutu biljunudi, Talutu bw'amala okweyawula n'eggye lye ng'amaze okulitendeka obulungi ligenda okwolekera omulabe, qaala n'agamba eggye lye, inna Allaha mubtaliikum binaharin, Allah agenda kubawa ekigezo nga kya mugga, faman shariba minhu, oyo anaagezaako okunywa mu mugga omwo, falayisa minni, oyo tajja kuba mu ggye lyange, ajja kubeera ng'ategeerekese nti munnanfuusi si wa muffe. Waman lam yat'amuhu, omuntu yenna ataanywe ku mazzi ago n'atakombako, fa innahu minni, bwe tunaaba tuyise ku mugga ogwo n'abeera nga takombye ku mazzi ga mugga ogwo, oyo ajja kubeera nga ye muntu gwe mmaze okukakasa nti ye mukkiriza agenda okulwana mu maaso g'omulabe ali mu ggye lyange eryannamaddala gwe ngenda okubeera nga oluvannyuma lwa Allah gwe neesigamirako, illa okuggyako mpozi ekiteebeereka, man iqtarafa ghurfatan biyadihi, oyo anaabeera ng'asenye olubatu nga lwakubeera nga lwakunywako n'omukono gwe, n'asena olubatu n'omukono gwe, fasharibu minhu, banywa bangi, illa qalilan minhum, okuggyako abatono mu bo be baagaana okunywa, era be baali abakkiriza abannamaddala. Nga bw'okimanyi nti babani Israil baali basajja bamputtu ku buli kyonna ekyabagambibwanga nga bakisuula mu guluka kye batabagambye kye bakola. Falamma jawazahu, bw'amala okusomoka omugga ogwo n'abeera ng'atuuse emitala, huwa ye kennyini wallazina amanu ma'ahu, ng'ali wamu n'abo abaali bamukkiriza. Qaalu, ne bagamba nga bamaze okusomoka omulabe bamaze okubeera nga boolekagana naye obwanga, ne bagamba la taqata lana alyawma bijaluuta wa junuudihi, mu butuufu ddala tetulina busobozi olwaleero busobola kulwanyisa Jaaluuta oyo yali akulira amagye g'abalabe, tetumusobola kubeera nga tumulwanyisa n'eggye lye, musajja w'amaanyi, musajja muzito nnyo. Qaala agamba aqala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, ne bagamba abo abaali bakakasa nti lumu balisinkana Allah subhanahu wa ta'ala yadde nga baali batono, kam min fi'atin qalilatin, bimeka ebibinja ebibeeramu abantu nga batono, ghalabat fi'atan kathira, ne bibeera nga biwangudde abantu abangi, biiznillah, ekyo nga bakikola ku lw'okubanga Allah abakkiriza. Wallahu ma'a sabirin, twesibe bbiri tunywere kubanga Allah tukimanyi ate tuli batono, ali wamu n'abagumiikiriza. Sayidi eriko Allah teyinza kubeera ng'ewangulwa yadde nga bannannyiniyo batono wadde nga bali bangi nnyo nga batukubisaamu emirundi n'emirundi, naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba naffe tetujja okuwangula abakkiriza bwe batu baayogera. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ببامروا كولك obwanga ne babeera nga babwolekedde Jaaluuta oyo eyali akulira kamanda w'amagye g'abalabe, ne bamayira nga bamwolesa obwanga ng'ali n'eggye lye. Qaalu, ne bagamba mu dduwa yaabwe nga basaba, rabbana, ayi Allah gwe omulezi waffe, afrigh alaina sabran, tumalireyo ekiyitibwa bugumiikiriza kyonna ekyo ky'omanyi nti kya mu bugumiikirizo kitubundugguleko kituwe. Wathabbit aqdamana, onyweze ebigere byaffe tuleke okuyuugana yaddokankana mu lutalo. Wansurna ala alqawmi alkafirin, ate otusobozesa okututaasa, otutaase ku bantu bano abakafiiri be tugenda okwoleka nabo obwanga. Eyo edduwa gye baasaba era nga yedduwa eyolekera ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa abasajja abo n'agibayigiriza era ne bagyogera era n'abataasa. فهزموهم بإذن
الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم بابا وانغلا بإذن الله ولوككرزا الله سبحانه وتعالى وقتل داود جالوتا داود نت جالوت يلياكل بربي وآتاه الله الملك الله ناموا وبفزي والحكمة ناموا مجزا مزارا غتيكا buli kintu mu kifo ekisaanidde وعلمه نامو يجرزا مما يشاء kwebyo byali ayagadde okumuyigiriza era n'abimuyigiriza n'abitegeera bulungi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض singa teyali Allah kuteerayo bantu kabega abamu eri bannaabwe lafasadatil ardu ensi eno yalyonoonese naye Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera omuntu okutya muntu munne naye singa tekyali ekyo Allah kuteekawo kitiibwa ekyo kikanga muntu eri muntu munne omuntu yali badde nga yeeyisa mu ngeri etasaanira mu nsi neeyonooneka walakinna Allaha dhu fadlin ala alalamin naye Allah ayina ebyengera bye n'ekisa kinene eri ebitonde bye yateekawo ekitiibwa wakati w'omuntu n'omuntu omuntu okutta muntu munno ng'olaba kintu kinene nnyo ate nga bw'oba ossa ekisolo olaba nga kintu kyangu naye singa Allah teyali kubeera ng'ayingirawo okulaga ekitiibwa ky'omuntu eri omuntu abantu baali badde nga mu nsi muno basaasaanyamu obwonoonefu تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله أقوغو ننو متيكا الله نتلوها عليك تغاكسمرك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وغتغيري بالحق غبيو النبي تكبولي لمزمك نيني وإنك مزمك غيرا tukakasiza ddala lamina almursalin olimu abo abatume baffe abalondebwa okujja eri abantu era nga gwe omutume waffe ow'enkomerero ebyafaayo ebyo Allah abireetera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amulage nti abatono bwe babeera beesigamidde Allah basobola okuwangula jjukira ekyafaayo ekya Taaluuta ng'alwalagana ne Jaaluuta asobole okunywerera ku byafaayo ebyaliwo aleke okubeera nga yeesigamira ku nnamba ennene ne babeera ng'ayigiramu n'okusaba singa abeera n'ennamba nga ntono ng'omulabe munene akakase nti Allah yali naye era obuwanguzi bujja kuba ku mikono gye abo abakkiriza era abeere ng'amanya duwaaki gy'alina okusaba singa essaawa eba etuuse ey'akazigizigi ng'abadde ayolekedde mu maaso g'omulabe ebyo byonna ajja abiyiga mu byafaayo byabo bye bamuleetera abaasookawo asobole okunywera era abeere nga naye akola kyekimu nga banne be baakola ne batuuka ku buwanguzi تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل أبابتم بولي توغركو فضلنا بعضهم على بعض فجت تيكابا مونغا بچira bannabwe abamunga bagine nkizo kusinga ku bannabwe minhum man kallama Allah mubo mulimu Allah be yayogera nabo direct nga Musa alayhi salam nga wakati wa Musa ne Allah tewaliwo Jibrilu warafa'a ba'dahum darajatin Allah abamu yabasukulumya amadara ku bannabwe wa atayna Isa ibn Maryam albayinati lababwe twawa Isa ibn Maryama mutabani wa Maryama obubonero obunnyonnyola nti ddala avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala era obunnyonnyola obuyinza bwa Allah n'amaanyi ge n'obukulu bwe وأيدناه بروح القدس توجه عيسى عليه السلام نتمجوكرا نتبيرانغا تمجوكرا نموجو متكوفو جبريل عليه السلام yabeeranga naye mu nsonga ze ezisinga obungi walau sha Allah singa Allah yali ayagadde
maktatala alladhina min ba'dihim baali badde nga tebattiŋŋana era nga balwanagana abo abaaliwo oluvannyuma lwabwe min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubeera nga bubajjidde okuva eri Allah walakin ikhtalafu mulimu naye ekyomukisa omubi abantu baatuuka ekiseera oluvannyuma lw'abannabbi okujja ate ne baawukana faminhum man amana mubo mulimu abaali abakkiriza abalungi wa minhum man kafara ate mubo mulimu abaawakanyanga amateeka ga Allah ne bafa nga bakafiiri walau shaa Allahu maktatalu singa Allah yali ayagala abantu baali badde nga tebattiŋŋana walakinna Allaha yafalu ma yurid naye Allah akola kyayagadde nga bw'aba yagadde ate era kyayagadde kyekiina okubeera so si kyetwagala kyekiina okuba kubanga okwagala kwaffe kuli mabega wa kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا أنفقوا موينغا يوكو مما رزقناكم كويبyo byetubagabirira mu nsi muno byetuba tukuwadde ebyobugagga beerako kyowaayo byetuba tukuwadde mu byokuyiga ng'olina ilimu banno gye batalina gye bagabire byetuba tubikuwadde waako naawe abalala abatalina ky'olina ku ebyo Allah byaba akugabidde okusinga abalala min qabli an ya'tiya yawmun ng'olunaku terunnaba kubeera nga lujja la bay'un fiihi ng'olutaliimu kubeera nga waliwo obusuubuzi obugenda okukolebwa wala khullatun nga tewali mukwano wakati w'abamukwano olunaku olugenda okwawula wakati w'owomukwano ku mukwano gwe olunaku olugenda okwawukanya abantu wala shafaa'a olunaku olutagenda kubeerako kuwolereza nti omuntu alibeera ateerayo munna akabega abeere nga amuyisaawo mu bizibu ebiribeerawo ku lunaku olwo walkafiruuna abantu abaali nga bawangaala mu bukafiiri kuno ku nsi humu zalimuun be balyaza amaanyi abannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasasula ekibasaanidde okusinziira ku nneeyisa yaabwe embi gye beeyisangamu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى لا إله تريا ساني كبيرا سنزبوا إلا هو كجا كيويو. الله سبحانه وتعالى يا ساني توكو سنزبوا يمتوفوا كسنزبوا مبوموه الحي الله يمرا mungu obulamu bwe tebuliiko ntandikwa yadde nkomerero alqayyumu yeeyimirizaawo yekka nga tewali amutaddewo ng'ate era yamala ebyetaago by'abantu so nga abantu be balina obwetaavu gyali talina bwetaavu gye bali. la ta'khudhuhu sinatun Allah subhanahu wa ta'ala takwatibwa kusumagira wala nawmun era takwatibwa tulo nti abeera ku kiseera we yeebase. lahu ma fi samawati wa ma fi l-ardi Allah subhanahu wa ta'ala byonna bibye ebiri mu ggulu ne mu nsi. oyo yenna alina ekikolobero ky'abaakoze muno mu nsi. omuntu nka tugeze ekyokulabirako okutta ennyondo n'okuba owa booda n'omutta n'omuggyako pikipiki ensi yonna n'enoonya n'ekubulwa naye kakasa nti Allah oyo atasumagira Allah oyo ateebaka ye abaakulabye abantu bakussa mu mikono gya Allah n'ekiddirira naawe Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'akukwatako oluvannyuma lw'okubeera ng'akuwadde ka chance ne weeyagala n'ebyo byobye ne weeyagala n'obulamu obwo obwonoonye naye kakasa nti luliba lumu ojja kwejjusa ku ebyo byonna by'ozzookola. man dha alladhi yani oyo yashfa'u ayinza okubeera ng'ajja kwetumiikiriza awolereze indahu awali Allah subhanahu wa ta'ala illa okujjako mpozi biidhnihi ng'abadde amuwadde olukusa n'amukkiriza. ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah amanyi ebiri mu maaso g'abantu n'ebyo ebiri emabega waabwe. amanyi gye nvudde waabwe bulungi nnyo n'amanya ne gye ndaga waabwe bulungi nnyo ne gye ndi waabwe olwaleero embeera gye balimu agimanyi. abamanyi akawonvu n'akagga. wala yuhituuna bishay'in tebayinaako kye basobola kwetwolulako n'ekimu n'ekyeddagala nti bakimanyi nga Allah baakimanyi.
min ilmihi kukumanya kwe Allah subhanahu wa ta'ala yenga bw'amanya ebintu tewali asobola kubeera nga alina ekintu kyonna ky'amanyi nga Allah bw'akimanyi okumanya kwe kubanga kwonna kumalayo ekintu kyonna n'akimanya akawonvu n'akagga teriyo kale asobola kubeera nga amanye ekintu kyonna n'abeera nga akimanyi gyenvudde waakyo ne gyendaga waakyo kirifa ddi kirya riziki yenkanawa Allah subhanahu wa ta'ala talina muntu gwe yawa mu bulamu bw'ensi kwetooloola kintu kyonna okubeera nga akimanyi embeera zaakyo nga ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akimanyi illa okuggyako bimasha omuntu amuwaako okumanya akaaba ayagadde n'akamanya ako n'akamanya ku kintu naye ng'amanyaako ekyo ekitono Allah kyaba amusobozesezza wasa'a kursiyuhu samawati wal ardi kursiyiye entebe ye Allah subhanahu wa ta'ala okuli ebigere bye mpanvu nnyo era ngazi okusinga eggulu n'ensi wala yauduhu yadde Allah ng'ali wala eyo naye tebiyinza kubeera nga bimulemerera hifdhuhum okubeera nga abirabirira era abikuuma mu oda yaabyo abikuuma mu mbeera yaabyo gye biteekwa okubaamu ebyo ebibiri eggulu n'ensi tebisobola kubeera nga bimugozoobanako yadde ng'ali waggulu ku arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyyu ye wa waggulu omugulumivu al-azimu oyo omunene ow'ekitiibwa. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى oluvannyuma lw'okutubuulira ebigambo ng'ebyo